wammwe the mad Vladimir Putin omukulembeze wa ggwanga lya Russia. N'ebirala bingi tubirina ogenda kuba munaffe obitegera bulungi nnyo nnyini ddala. Tusookako ewa Muhammad Yusufu Kinwaba ono n'asooka n'atubuulira bwe lwali bwe luti ki ekyaliwo then ne tweyongerayo. Bwe bwali mu Inside Story. Webali webuti ogamba otya munnanga ali ku Pal FM nga bulijjo ennaku z'omwezi zaali mukaaga ennaku z'omwezi zaali mukaaga omwezi gwali gwa 11 era kituyambye nti gwakwataganira ddala omwaka 2015 wano munda mu ggwanga era South Sudan akadde ako obudde bwali sawa zaalinga sawa nga mukaaga n'eddakiika ezigwamu ennyonyi esituka okuva munda mu ggwanga era Sudan eyolekera ebibuga ebyenjawulo kigambibwa nti yali egendako ne munda mu ggwanga era South Africa ekigambibwa nti ennyonyi eno yalimu ab'eŋŋanda b'omukulembeze w'eggwanga era South Sudan Salva Kiir akadde ako baali balina embiranyo olw'ensonga nti yali amalirizaako ekisanja kye 2015 nga kirina okuggwako wabula yagikwatako constitution n'agikwatako n'abagamba paka 2018 we yatuuse n'abagamba paka 2020 n'agamba 2023 katuli mu 2025 omusajja tanyega kakati 2015 abasajja bakimukola ng'akwata famire yegendeko out bawumuleko nanti munange diru ye yisemu eyo gikwatako kigambibwa nti jajjawe yalimu waliwo gwe tusobola okuyita senga waliwo oyinza okuyita taatawe omuto waliwo ne bajjeno ab'amaanyi ab'ekyama ababe basobola okulaba nti abeesigisa entebe kigambibwa nti n'omu ku mukwano gw'enfanfe we bali naye mu nsiko bonna baali munyonyo bagendeko out munange ennyonyi yasituka n'egwa ennyonyi esituka egokaka n'abantu 37 bafudde mu bulamu obwensi munnange bagenze ezira kumwa bafudde wabula omukulembeze w'eggwanga erya South Sudan Salva Kiir afudde yategeeza nti bakere ku makya bakungu bagire neera oba bajjukire abantu bano bannansi bagamba nedda babantu mwenna naawe n'abantu omunnanga abafa twabakoowa mwenna wabula information eno omukulu yagisirikira nga omanyi mulimu ebyama ebitatambula nnyo kuva ddala mu state kati omukulu eno information yagisirikira eya famire y'okulaba nti munnange eva mu bulamu obwensi abasinga bavaawo bakwateko omunnange bava mu bulamu obwensi kakati we bali webuti nga abantu bano bava mu bulamu obwensi era kati omukulembeze w'eggwanga lya South Sudan ali mu kiyongobero kaseera kakusoma ddwa munda mu ggwanga erya South Sudan. Bwe bwali mu Inside Story. Bwe bwali bwebuti mu Inside Story ensonga zitegedde bulungi nnyo. Waliwo ko bunkenke of course si bwa Russia si bwa America yokka wabula ensi yonna omukulembeze gw'eggwanga lya Russia alabika nga avudde mu mbeera kakati ekiriwo nuclear talk ayise meeting boogedde ku nsonga za nuclear ko biwulire. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Kula lya muntu wa bulijjo wabale tugoberera munywanyi ali wonna woli nzo mukuguru kungunu tutambula ne manafaba MTN kale no mukulembeze gwange twa area Russia Vladimirovich Putin ayise meeting akaongeza kaise kasooke tugendeko munda mu bisenge ebyamakolero agentalo wali munda mu kibuga ekiyitibwa Mosikova Russia. Putin ayise meeting jebuvuddeko nkimanyi ogoberera nkimanyi obimanyi wakiringo obijjukira jebuvuddeko omukulembeze akulembera eggwanga lya America ye Donald J. Trump bw'atyo yategeeza n'agamba nti eggwanga lya America obugumiikiriza bubaweddeko bagenda okuddamu okukola nuclear tests ez'enjawulo ekintu kye baali basemba okukola mu mwaka 1992 kyenkana emyaka 30 n'omusobyo egimaze okulabika nti giyitawo kaakati okusinziira ku Russia amawulire gano baagawulira bulungi baali bataddeko ku Pal FM naye mbabuulira naye mbagamba nti bannange ebintu nga babigenda maaso n'okulabika nti bitambula America erabika evudde mu mbeera America okuva mu mbeera Putin yamala kutandika kugezesa emizinga egiri nuclear powered nga si nuclear wabula emizinga egiri nuclear powered zibrevestnik nga azimba ne Oleshnik Poseidon Kaborovsky n'ebirala America neva mu mbeera negamba kakati tugenda kula nuclear test because other countries are doing so. China ne Russia bakikola naffe tugenda kikola now. Omukulembeze w'eggwanga lya Russia
ye President Vladimir Putin ayise meeting eyamangu ddala era ategeezezza nti Russia would be under obligation to take reciprocal measures. Vlad ate ennaku zino bw'ayogera ekintu okakasa nti abeera tasaaga wabikola tayogera ng'alimba aba akakasa. Era ekimu ku biwandiiko bye tusomodde ebivudde mu meeting eno etudde, yes, meeting eno etudde, ategeezezza ekiwandiiko kigambye in this regard, inze Vladimir Putin, in this regard I instruct ndagira kalagidde kamaze okuba nti kalagira bakayita Vladimir Putin n'ekiwalaata ekimeremenya. I instruct the foreign ministry, ndagira ministry ensonga z'ebulugwanga, the defense ministry ensonga za defense namwe mbalagira, the special services namwe mbalagira, the corresponding civilian agencies mwenna mbalagira to do everything possible, munyambe mukole buli ekisoboka to gather additional information on this matter, munyambe mukole ekisoboka mukuŋŋanya amawulire g'abatumye abagambye nti njagala mukole proposal. Tugenda kikola tutya? Tugenda kukikola tutya? Please submit coordinated proposals on the possible first steps, focusing on preparations for nuclear weapons test. Mumpe proposal. Kati alagidde ye commander in chief abaana amazokuleka nti abatadde abaana abatadde abagambye nti mukole proposal kakati zibere coordinated ministry ya defense ensonga z'ebulugwanga special services civilian agencies mukole proposal mumbuulire tugenda kukikola tutya twagala kubwatula kakati ku nuclear byonna byowulira byetubadde tukubuulira emabega wonna temubadde Russia kugezesa nuclear badde egezesa mizinga newankubadde nga giri nuclear power era nga gisobola okwetika nuclear kati mubadde mu kugezesa nuclear yennyini tekibaddeewo. Russia yasemba okugezesa nuclear mu mwaka 1991 emyaka mingi egimaze okuba ndi giyitawo emyaka 34 nga tebakikola. Kati obunkenke obuliwo America bwe yagambye nti agenda kukikola, Donald Trump ng'akyogedde, Putin ayise meeting n'abagamba nti mujje basaagana muliro tugenda kuba tukikola, naffe tugenda kuba tukikola, era amaze okulagira baleete proposal tugenda kukola tutya, tugenda kukola tutya naffe tukasuke. Putin mu nsisinkano eno ebaddewo asisinkanye ba senior officials mu meeting eno mubaddemu abawabuzi be okusinga. Minister ow'ensonga za defense bamuyita Andrei Borosov naye abaddewo ne briefing gy'awadde omukulembeze n'amugamba nti America kyakoze recently okutegeeza nti bagenda kugezesa nuclear, the level of military threat to Russia is very serious. Tetusobola kutuula butuuzi. We have to maintain imperative means on our nuclear forces at a level of readiness sufficient to inflict unacceptable damage. Tuyina amagye gaffe aga nuclear, of course n'ebyokulwanyisa byaffe tuyina obbikuuma ku level eyawaggulu nga tubitadde tuteeseteese okufaafaagana n'omuntu nga ready okufaafaagana n'omuntu nga tusobola okumutuusaako unacceptable damage singa kiba kyetaagisizza. Bwe yabadde Minister wa Defense Andrei Borosov era n'ategeeza mukama we, kati mukama we asoose bagamba mumbulire kye tugenda okukola. Andrei Borosov n'ategeeza mukama we Putin mu meeting eno n'amugamba Arctic testing site gye bayita Novaya Zemlya. Agamba kakati tuyina already ekifo we tusobola okulya test
tusobola okola preparations at a short notice mangu ddala teweeraliike mukama waffe ekifo kye bayita Novaya Zemlya eyo muliyanja Arctic wakati eyo kitundu ekya Arctic gyeba eyo teri bantu Russia ine ekitundu bakiyita Novaya Zemlya teri bantu kakati bamugamba mukama waffe tofaayo n'ekifo ne boyagala tukole nkya tusobola okutesting at a short notice tetwetaaga bamugamba n'enfo weeri kakati yabadde minister wa defense boogera ne mukama waabwe mu meeting gye babaddemu Valery Gerasimov gwe nkuleetedde kakati ye chief of the general staff w'amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Russia era ategeezezza wano mu meeting n'agamba nti if Russia does not take appropriate measures now singa Russia tekula kyetaagisa saaweno time and opportunities for a timely response bagambye kekadde kekatuufu tulina okukola response to the actions of the US singa tetukikola we shall be lost bajja tusanyawo n'olwekyo tulina okukikola kati bagenze okuva mu meeting nga bonna baweza kimu ti kyekyo tugende tukole mukama waffe kyekyo tugende tugezese tugende tubwatule kakati omwogezi wa gavumenti ya Russia bamuyita Dmitry Peskov meeting oluwedde ab'amawulire bamubuuza owaayi mutandika ddi okukasuka mutandika ddi agamba tewali specific deadline esettingiddwa wabula mumanye nti omukulu asabye bekikwatako bateeketeeke tutandika okubwatula nuclear era nga bwegenda maaso nugabika nti ampuliriza etambula bwe bityo bibadde mu meeting Trump yabitandise abasajja banyiize abarasha ate mbabuulira bulijjo wano nti tebasaaga ate nga mukimanyi bulungi nti ebyuma ebyeddala babirina ebyuma kigamba okuba nti babirina tebasaaga bulijjo abadde aleeta mizinga kati uno munnamu uno Russia uno kati America Trump yagambye bekikwatako beteketeeke sawe yakubwatulamuko kugezesa kakati babadde bakyali awo Russia on the other hand nabo ne bagamba nti mweteketeeke meeting etudde specifically ebadde ku nuclear ayisa bawabuzi be bamuwawule naye tebekikwatako bonna kuddamu okukola test naye bagamba nti America yakuma mu 9 mu 2 okugezesa Russia yakuma mu 9 mu 1 okugezesa n'okukasuka Russia and the US by far ge mawanga gasinga okuba ne nuclear kakati kankuwe start zino okuva mu Center for Arms Control and Non-Proliferation CACNP abalondwa nuclear batugamba nti Russia yasinga okuba ne nuclear waliwo abagamba nti zituuka ne mukakaaga kati eno information gyenkuwa yabanafawo aba center abagamba bwe bati Center for Arms Control and Non-Proliferation balondoola nnyo ebyokulwanyisa n'okusinga ebinene kakati bano be bamu babadde balondola nuclear w'amawanga ne batubuulira bino batugamba nti Moscow essaawa eno oba Russia oba Putin bayina nuclear warheads ebyokulwanyisa ebyo ebikozesa amannya ga nuclear 5459 okusinza ku CACNP 5459 Russia byeyina omugatte kakati kwebyo 5559 eyinako ebiri actively deployed nga tebagenda kwetaaga simanyako nga bibulako kunasula bunasuzi 116 banange America yakuba Japan nuclear warheads nuclear bombs zaali 2 zokka Nagasaki ne Hiroshima naye extent of damage yali nene nnyo kati okuva mu 1945 otebereza nti wabadde okukola ebyokulwanyisa bino mu bungi ate nga kigamba okuba nti babitaddemu obukambwe bungi kati omusajja alina 16 ziri awo actively deployed asobola zikutunuzaamu n'akukuba basobola okusaanyawo ensi 15 mulowooza nti nyingi kubanga ku kya nuclear oli ne bwabeerayo n'emu ng'olina 10 mubanga abenkana bannange byabulabe kati Russia ayina ebibulako okunasula obunasuzi 16 aba Center for Arms Control and Non-Proliferation again ne batugamba nti America ayina 5555 okusinza ku stats ez'abano bo bagamba nti America asinga ku Russia ayina 5555
wabula okusinza ku CACNP eziri actively deployed nyingi okusinga ku za Russia ziri 38 America. Mu myaka egy'enkaaga America yabeera ku ne stockpile nga mulimu nuclear warheads emitwalo 310. Abamerika baalinako emitwalo 310 bazze bazisaanyaawo mpolampola olwo baali babaze eziri active n'ezaali inactive. Ababiri abo kati buli wowulira nga boogera omanya eggwanga lya China liri basembererako balina lukaaga kyokka China egezesa kumpi buli lunaku kati okuva mu 2023 okusinza ku kitongole ekiyitibwa Stockholm International Peace Research Institute bagamba nti okuva 2023 buli mwaka China egezesaayo 10 ekulayo 10 tegezesa wabula ekulayo nga 10. China eyagala kubagoba eri mu lukaaga beegoba bali mu 15. Russia okusinza ku bano benkubulidde 15,459 America 15,555. Amawanga amalala galina nuclear kwe kuli Bufalansa, Britain, India, Pakistan, Israel, North Korea. Kati omulala akonkona ku luggi musajja ayitibwa mu America dada musajja ayitibwa mu Iran Ayatollah Ali Khamenei yagamba nti lwaki sifuna wakirimu Iran nja kutuukayo nkubulira ebiriwo nengo okusinza ku kiriwo amawanga gano gazzemu tuteeka ku bunkenke. Putin alagidde abaana abavunanyizibwa ku nuclear balabe engeri gye bagenda okumuteekateekamu bwe kiba kyetagisa omugezesa bamugezese bakasuke. Akikoze ng'eggwanga lya America nalyo lyakagenda maaso n'okweka nti litegeeza bagenda kuddamu okubwatula ze nuclear. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Kyogero vitamini bagamba nti aguse katale kyogero vitamini E amaze okulabika nti aguka katale ne back to school packages wangula ne kyogero vitamini E wamu ne kyogero kokowa butter jelly non perfumed jelly ne aloe vera jelly products ezo zisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga gula weesige era owangule ebintu okuli t-shirt boda TVS smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu gaali n'ebirala bingi okola otyo okuwangula gula ebizigo okuli kyogero vitamini E pink jelly cocoa butter non perfumed ne aloe vera jelly akalulu oba coupon kali mu kizigo munda weesige bonotuuka wakati akalulu kali wakati mu kizigo jja kuba munango okalaba bwe yeetaaza okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno akubira abakyogero ku nooti musamu nooti 2.56 3 nooti musanvu nooti 2.56 oba weereza WhatsApp ku namba nooti musanvu nooti 2.56 owangulira bannaffe abo abakyogero so nga nkujjukiza Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala bakulemberamu Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Herbal baddamu okujjukiza nti bakuteekedde olusiisa lw'ebyobulamu lwa mulundi gwa 14 ate lwerusembayo omwaka guno emitwalo 6 zokka bagenda kuba bakujjanjaba olusiisa lwa mulundi gwa 14 bagenda kujjanjaba ku mitwalo 6 gyokka okola otya bookinga kakati ne mutwalo gumu ku lunaku lulinga 6 nenga 7 Desemba ogende n'emitwalo 5 kugenda okufunira eddagala ate bakebere musikaani ate bakujjanjabe gomunafu asanyirala oyine ebbugu mu mubiri ni wansi w'ebigere ekifo ku maaso kamunguluza endwadde ez'abakadde kabootongo sukaali pressure mugongo amagulu abaami abateesobola bazimba olubuto wansi wa kameeme oyina mu lubuto alusazi omwami w'omukyala nga tofiisa bulungi infections ekika kyonna abagezwa prostate n'endwadde zonna genda weewandiise Professor Dr. Katumba Hussein akuteekedde olusiisa lw'ebyobulamu agamba nti tokkiriza kuyingira mwaka na bulwadde bwonna genda bakujjanjabe ng'ennaku z'omwezi 6 n'ennaku z'omwezi 7 bookinga kati n'omutwalo gumu bwe guti kubira Professor Dr. Katumba Hussein ali ku nooti 772 32711 nooti 752 bannaffe aba Uganda Joint Herbal Research Clinic bali ku Lwebusaabala awo nga wakayisa ku Luwombo Restaurant 075232711 nooti 772 ogenda kuba ate obafuna bulungi nnyo nnyini ddala kakati katwetoolemu wano bwe tukomawo ngenda kutwala ku Zohran Mamudani omusajja ayongedde okuteeka akazito ku Donald Trump omukulembeze w'eggwanga eri America tukomawo.
Triple your fans. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi esatu ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti star 22 hashi oba kozesa my MTN app okussaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga star mwenda hash ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Hello. Jebale ko Mami Gerard. Ali sebuna jebale. Onoyoga ko no manyi bata Bruno Betty okuva mu MTN Momo. Yeso. Mami Gerard walode ko kibata get the power to win. Mwa wangulira obukadde 10 bwa MTN. Tuuliranga ko mukwana. Nenga Mami Gerard Momo ogikozesa. Ngikozesa. Kajagala kubulira amazima gennyini Mami Gerard. Nambe tugenzo gisange nonge kozesa Momo bulungi. Era ngo oli omukuba wanguzi banga ba week eno. Kije mpangu doba. Nchirete ogumyo nywedde nti kugambe. Kingambe. Mami Gerard wangu dobukadde 10 okuva mu Momo. Katonda yebale. Yii Mami Gerard obukadde bwange 10 bwe nkuwadde bonna okuva mu Momo n'ogamba Katonda yebale. Watiri mpaka kusanya ompulidana. Kali ate nebaza. Ogaba cash ogaba soft money. Ati Momo mbukutira ku simu obulamu ne bunyuma. Njagala zende nzirabe ku simu. Service center MTN awoli eri ogimanyi weeri. Ndio kimanyi. Okukati njagala ogendewo service center bagambe nti bankubidde namba yine enkubidde MTN tempangudde obukadde 10. Okay. Tugenda kwenoza feke nyinyi nga bwenkonoza ne kubira simu kama wange. Kale sebo. Tuyanza kwebala okubeera nga ate mwana watu okozesa Momo. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149 hash oba kozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Nga twolekera okulonda ku 2026 baba tunulira ensonga abazekennenya era abazigoberera mu Kampala basazeewo nate okulonda oyo afaayo nnyiri omuntu wa wansi amanya ebibaluma afa kuba bodaboda wamu n'abataxi ab'obuttale enguudo ennungi ebyobulimo birungi abavubuka abakyala wamu n'abakadde. Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeya waabwe owa Kampala Central ate kyuka era afaayo nnyo eri omuntu wa wansi tasosola muntu yenna mu byabufuzi. Salimu Uhuru Nsubuga ye mmeya wa Kampala Central owaddala londa Salimu Uhuru Nsubuga nga mmeya wa Kampala Central. Tukuume ebikoleddwa. Ekulera omuntu wa bulijjo webale akyatumbudde omuntu waffe wonna woli the inside story tulina MTN tugenda kuba tweyongera yakadde kano kenyini wabula nkujjukiza Uganda Halal Bureau ekyo kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu bye tukozesa nga biri halali akulika ebyokona ebyokunywa bagamba nti wakampuni batuukire basobola okukakasa by'okuloba nga biri halali. Genda kussa app kagorodi watandikira plot 2 Dairy Gardens bakujjukiza bulijjo gwampuliriza nti kozesa ebyo kebekakasiddwa nti biri halali. Kebera kyogoloba nga kirika akabuna ka Uganda Halal Bureau ketolovu munda muko mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu era ojja kuba ku noti nye mu 2335 noti 558 52 noti 11 ojja kuba ati ofuna bulungi nnyo bannaffe aba Uganda Halal Bureau. Nkojjukiza gwa munnaffe
alumwa amannyo galimu ebituli bw'ossa ekinyogogoba ekyokyagasanyirala bw'osenya ebibuno bivaamu olusaayisaayi gwagayiza ku ludda olumu tugamba nti sinsandana habomoth washa eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amanyi eza buli kika ne tugamba nti wegendereza bafere tebakuguza kapa mu kutiya kakasa nti bakuguzizza nana akakasibwa ekitongole kya NDA era nga mwetaaze genda mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoola eggwanga gwaluma omutwe magulu musujja mugongo oba gwe yafuna omuliro omubiri nga weebasa ekiro olina obulumi mu nnyingo weekwata eddagala era ekyokumiri lyongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu kyokomiri yakakasibwa NDA yamwetaaze musange mu pharmacy ne drug shops zonna okwetoola nate eggwanga kakati waliwo ettaka eritundibwa lyakulimirako oba okuteekako faamu litundibwa mangu ddala liri bombo kalule yiika ziri 6 kuliko amazzi n'ettaka ate nga ttaka ddungi nnyo kumpi nga wakava ku St Peters bombo kalule wali ku luguudo lw'ebbombo osobola okulundirako n'okulimirako waliwo n'ettaka eddala eriri zirobwe n'amakofu yiika ziri 4 walungi ddala era osobola okukolerako ebyobulimi n'obulunzi sente zeetaagibwa mangu ddala eyeetaaze okulambula kubeera ba Mahamud Properties bali ku noti 5 10 noti 5 10 2 nawe alina ettaka puloti oba ennyumba gy'otunda oba oyagala okugula Mahamud Properties bagamba nti bagulirawo ate batundirawo va muzigo ebifo bisigaddewo bitono ddala genda weewandiise ng'obudde bukyali office ziri ku Yiga Chambers Old Kampala okuliraana St Matia Mulumba Church omwaliro ogusooka ye Mahamud Properties essimu noti 745 10 2 Nenkujjukiza Moody's Management Services bali bukote zimbe kitubwa kamule bakujja kusweso pangisa gwe munafa okweguba n'abapangiso n'ezimba apartment oba akeri tofayo bakwasa ezimbe bakubanza ofune sente mu budde ate nga zawamu landlord kubira aba Moody's ku noti 759 73 noti 597 noti 778 2553 ojja kubatu bafuna bulungi SH Family Hardware nabo webali bagamba nti obasanga wali ku kuberigenda ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masjid Nur batunda buli kikaje ebizimbisibwa ku bay ennungi ebya plumbing okusuubuza cement mu bika byonna okumutuusa ku site misumali tanka mitembo sengeng matala gula bonamu account teekako sente mpola otuukiriza ekirubirwa kye ky'okuzimba essimu li noti 3 noti 3 noti 3 noti 3 ojja kubafuna bulungi nkujjukiza Salamu Bank ekuleetedde akapya visa card etakwetagisa kuba na account mu Salamu Bank gw'omusuubuzi ogenda kuhijjawo mu lubanga weetaga kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo one okutawana ne cash okugifuna kyali letabira Salamu Bank genda ku Lenzoli Court mabega wa High Court oba okube ku noti 3 bisatu mukaga mwenda kuba ofuna ba Salamu Bank ku noti 3 besatu mukaga mwenda WhatsApp yabwe eri noti 3 mukaga WhatsApp ya Salamu Bank eri noti 3 mukaga Salamu Bank ekujjukiza nti erungamizibwa bank enkulu eya Uganda sente ez'abakasoma zibaterekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12 nenkujjukiza Pure Herbs Clinic bannaffe bano ba Pure Herbs Clinic bali wali ekyebando baddamu kuyita gwe omwami agaze prostate olina prostate enlargement ofuisa omusogo gujja gwesibwa olina obuwuka mu kawago okuleetedde ecupa eyitibwa prostate herbs egenda kuba ekuyamba ku mitwalo ena n'ekitundu egenda kukolaku naddala gwe omwami ng'okuza mu myaka ng'ena ekisenge ekitagala weekwate prostate herbs ya mitwalo ena n'ekitundu abavubuka bakozesa ku nkola ey'okwezanyiikiriza ne mukendeera amaanyi babaleetedde alpha ejjaba yamakone ku size nayo ya mitwalo ena n'ekitundu kubeera ba Pure Herbs Clinic ku noti 752 98 24 ana mwemu 0767 8210 infections mu bakyala bazijjanjaba Alsa Herbs wali mitwali na n'ekitundu abatawanzibwa ania mugongo mugende babajjanjaba ekyebando emabega butaba supermarket atenge eddagala still basobola okulireeta wonna wooli kubira aba Pure Herbs Clinic ogende ku ddwaliro oba eddagala balikuleetere essimu 0752 98 24 41 oba noti 7 3 8 bannaffe abo ogenda kuba ate obafuna bulungi nnyo nyeri ddala. The inside story
ensonga y'omunda tukutambuze ziyonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story, ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN, everywhere you go. bwetambula akyataddeko Pal FM mbagambe nti ngenda bazzaake wa Zohran Mamudani naye katusooke tumaliriza ebya nuclear nga tuyiseeko katono Iran ennaku zino erabikanga tikati ate nabo ekiriwo Iran kirabika baagala kubikula kabaati again. Iran ebigamba ebiva munda mu ggwanga lino bakulaga nti bayina okufuna nuclear mu mbeera yonna okusinza ku mawulire ge tuyina. Iran erabikanga eyagala okufuna nuclear. Era ng'okusinza ku mawulire agava munda mu ggwanga eryo Iran bategeeza ne bagamba nti beetaaga okukuuma Isirairi ng'eri mu check. Baagala nti basigalenga ly'eggwanga mu kitundu ekya the Middle East abasobola okucekinga Isirairi. Nti lwaki Isirairi abeeraawo nga yempanga yakuba ono yakuba oli kati nti ekimu ku biruubirirwa byabwe lwaki baagala okufuna nuclear newankubadde beebuzaabuza Abayiraani nti baagala okukuuma Isirairi nga bagikuumye si kugikuuma nti bagenda giwa defense wabula okugikuuma ogitereeza mu layini obutakula fujjo ku balala mu ttundutundu eryo ampuliriza erya Middle East. Era nti Abayiraani byonna bibagenda maaso n'okuleka nti beekweka bwekwesi wabula balina ekiruubirirwa ekinene ekyokuweesa nuclear. Amawulire gaategeeza nti balina kilogulaamu zinga ampuliriza bina eziri enriched already era nga n'okusinza ku minisita gwe bayita Said Abbas Aragachimi wa minisita nsonga za bweru wa ggwanga agamba nti kituufu nnyo bagenda kuddamu oba olyawo okwenrichinga uranium. Ampuliriza omulala asonga n'omukulembeze Dr. Masoud Pezeshkian bw'atyo yakisinyizaako n'agamba nti obulumbaganyi obwakolebwa mu nnaku 12 bwali just ku bizimbe ebisobola okuba nti biddizibwawo era bagenda kuba babizaawo akadde konna okuva kati nga babitambula. So ngera Abayiraani bategeezezza nti emizinga gye bategese singa otaluddamu baddamu okukigumiza nti emizinga gye balina gye bagenda okozesa obaolya ku mulundi guno okwongera okwerwanako gigenda kuba minene ddala nga teri yali agirabyeko. Akati bwebito bibiri Abayiraani bayinza okuba tebayoogera mu ngeri eri direct. Mu butayogera mu ngeri eri direct waliwo ensonga eziwerako omuli okuteeka okubateekako natti ennene ddala ate eziyinza okuba nti zibalemesa n'ekirala obutatanulwa Isirairi kubalumba nga tebannabagenda maaso nokuba nti bakola nuclear. Mbategeeza ne mbagamba nti eggwanga ne bwe liba nga lirina nuclear warhead ne bwebeereemu nga gwolina 10 kubanga nuclear warhead emu esobola okusanyawo eggwanga kumpi lyonna. Kati oli asobola okubeera ng'ayina emu ng'olina 10 ne mubanga abenkana. Isirairi alina 8 uranium Iran gwayina gwakukusa bagamba nti asobola kukola 9 zokka wabula ne bwebeereemu bweti Isirairi tesobola kuddamu kubeera safe nga Iran ayina emu bweti. Ensonga lwaki tebakyagalirako ddala kuba omuntu wandibadde ogamba nti Kasai ayina 8 ono amuleka abeere n'emu. Nedda ono bw'abeera ayina emu oli nga ayina 8 mbagambye mubanga abenkana kubanga okusaanyawo Iran teweetaaga gikuba 8 nedda ziba nnyingi. Kati n'okusaanyawo Isirairi teweetaaga kugikuba 20 oba 3. Okitegedde kibayita nuclear. Ng'oli ayina bomu emu atomic bomb oba nuclear bomb emu asobola kumpi okusaanyawo eggwanga okusinza ku bukambwe bwazo. Kaakati ekiri kyemagambye nti teweetaaga kuba na nnyingi okubeera ow'obulabe. Yensonga lwaki omuyisa eri alwana
agamba nti onde tulina mukkiriza kufuna yaddeemu kubanga bakimanyi obukambwe bwayo. Ataddeko Paul mwebale nnyo kuba nti mutuwuliriza kakati katugende munda mu ggwanga eriyitibwa erya United States of America. Si mulala yugumya akola amawulire ye mwana gwe bazaala mu kibuga Kampala Uganda bamuyita Zohrani Mamdani. Wuno akoze victory speech Abamerika bamulonze ku bwa meya n'alumya Trump. Ataddeko Paul. Pale FM kwere omuntu wa bulijjo ona kirabika akadde konna bagenda kutandika okumuyita kawandulwa bigambo. Mwebala bwagizi bange endulu nevuga bagikubira Uganda ni born. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Okay, Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo kuba nti munafe otuwuliriza n'okuba nti otugoberera Zohran Mamdani agenda maaso n'okulabika nti munnange ayogerako eri Abamerika wakati nga bamaze okuba nti oba oliyaawo bamulonda victory speech nga bwe byabadde. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo mbagambye nti musajja mukulu ono ebigambo abyogera nga tabirumyemu ategezezza abantu n'abagamba nti please I am a Muslim. Okiwulira? I am Muslim. Ndi musiraamu. I am Muslim. I am a democratic socialist. Ndi democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. N'ekisinga byonna sisobola kwetonda kubanga ndi musiraamu, sisobola kwetonda kubanga ndi democratic socialist. Kulalya muntu wa bulijjo wabale nnyo kuba nti munnaffe otugobera wonna w'osinziira musajja kakati yayogeza abantu obwama okwetoola nate ensi yonna gwe bayita Zohrani Mamdani Kwame okusinza ku mawulire ge tuyina wuno. Abantu abakulira mu nyina mu kibuga ekitibwa New York bulijjo bagamba nti tebalina buyinza. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. Kale n'okusinza ku bitambula musajja mukulu ono Mamdani Zohrani ataddeko Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo webalire eddala akadde kano okuba nti munnaffe ogenda maaso n'okuba nti otugoberera akadde kano ke nyini webale nnyo okuba nti munnaffe otugoberera Mamdani ono gwe tugenda maaso n'okuba nti ampuliriza twogerako musajja bamuzaalira munda mu kibuga ekiyitibwa Kampala Uganda. Kampala Uganda then n'agenda munda mu ggwanga lya America ku myaka 7 amaze okulagira omukulembeze wa America mu mbeera y'okumulumya amugambye nti please genda maaso n'okulabika nti otumbiza sound. Simanyi kye kitegeeza naye akasajja kamugambye please tumbiza sound. Amaze okulabika nti munnanga awangula akalulu n'agamba nti mugamba atumbize mangu sound. Anti yagamba nti ndi mugwira kubanga bwe yali anoonya akalulu Donald Trump yagamba nti gwe oli mugwira nja kuzaayo ewammwe biki tebakulonda. Okumanya Trump akasajja abadde akatya yatuuka n'okugaana okuwagira kandidate w'ekibiina eky'Abanna Republican nga munafu n'awagira Kyomo
Kaakati munnange Kyomo bamuwangudde abadde independent. Kasajja kamugambye oluvannyuma okuba nti kawangudde akalulu ne kamugamba nti mumungambire atumbize sound nkakasa nti ampulira bulungi. Donald Trump yatuuse n'okutiisatiisa n'amugamba nti n'agamba ab'e New York bamumulonda ekibuga ngenda kisalako ssente bamumulonda ngenda kukola kino na kino ngenda kumutika muzze Uganda. Kati kamugambe mwami Donald Trump immigrant eyajja obuzzi kati yali mu control over our city this evening. But as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Nga bwe bitambula ataddeko paalu bw'omuwulira ng'ayogera ebyaddala alimu bw'omuwulira ng'ayogera z'ohurani because bino byatandise dde okuba nti bitambula kwetola nsi yonna waliwo abagenda maaso n'okwekka nti bagamba nti ke kaseera ekibiina ky'abannaddipi kimulowoozeeko bagamba nti ono ajja kusobola ekisajja kati engeri gye kiri nti kikaddiye ate ye wa myaka giri nga 34 kati nti ajja kusobola ekisajja. Omusiraamu asoose okufuuka mmeya w'ekibuga ekiyitibwa New York. Akadde kano today we have spoken in a clear voice. Bwatu bwategeeza bagambe nti twogedde n'eddoboozi eririkkiriya ennyo batuwulidde. Awagawo Kamala bannakibiina ekya DP bagenda maaso n'okuba nti baagawo Kamala bamuzaalira mu Uganda n'agenda munda mu ggwanga etibwa lya America wakati nga yagenda munda mu ggwanga lya America ku myaka 7 wabula n'asigaza enkolagana y'amaanyi n'ensi mwazaalibwa era n'Oluganda alumanyi bulungi alwogera. Oluganda alumanyi bulungi alwogera. Abadde alina connection y'amaanyi n'abalonzi abato. Omanye ennaku zino abakulembeze abakuze mu myaka basanga obuzibu bw'amaanyi okwenganga ba candidate abato mu myaka. Kati abato mu America ne mu kalulu kabaddemu ku bwa meeya babadde bali ku ttiimu ye abato. Kubanga muto muvubuka. Abaliwo abadde babuuza nti asobola okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya America ng'egye kiri nti ekibiina kya DP kyebika ng'ekitalina muntu wambavu. Naye mulowooza asobola. Ne twagala tusomeko ku wano tulabe. Mumpulirize bulungi. Mubyevuunulire. Mubyevuunulire. Enkya nja kubibongera kubanga bannaddipi abamu bagamba nti engeri gy'ayogeramu mu America asobola okujja jjukira Trump tadda asobola okwepositioninga gino emyaka 3 gye basigazza nga meeya najja ne yeesimbawo newulira omuntu asobola okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya America nga tebamuzaala mu America. Amateeka ga America gagamba bwe gati kankusomere etteeka eri America ligamba no person except a natural born citizen. Tewali muntu yenna okujjako a natural born citizen omuntu nga yazaalibwa mu America or a citizen of the US oba omutuuze wa US kitegeeza waliwo oba osobola oba bw'oba nga tebakuzaalira mu America kati waliwo option endala yeri gye mbagambye a citizen of the US at the time of the adoption of this constitution. America. Osobola okwesimbawo ng'oli mutuuze wa America osobola okufuuka president obanga wafuuka citizen wa America mu kaseera ka ssemateeka wa America bwe baamufuulira ssemateeka kwe batambulira. Tosobola kuba president wa America ekirala okujjako ng'owezezza emyaka ampuliriza 35 myaka 35 tanagiweza. Ekirala olina okuba ng'obaddeko munda mu ggwanga lya America okumala emyaka 14 ng'oli mutuuze. Mamudani okuva e Kampala Uganda mulowooza anaasobola kati ngenda bavuga mpolampola enkya gye baleetera ekirala tuli ku Mamudani ono
tugenda kusooka tumwetolo tulabe alina obusobozi obufuuka omukulembeze eggwanga lya Amerika. Kati ssemateeka waabwe bw'ati bw'agenda maaso n'oleka nti akirambika myaka 35 ng'obadde mutuuze wa Amerika okumala emyaka 14 ng'oli US citizen oba ng'oli natural born citizen. Kati gwe bayita natural born citizen y'atya. Osobola okuba nga tebaakuzaalira mu Amerika naye nga bazadde bo balina obutuuze bwa Amerika. Yes, nga tebaakuzaalira mu Amerika nga bw'olaba ono Zohran, naye nga bazadde bo balina obutuuze bw'eggwanga lya Amerika. Amerika yinako president n'afuga eggwanga lya Amerika naye nga in fact teyafuukako president yali Senator John McCain. Bamukkiriza okuvuganya kuba president naye nga teyali president tebamuzaalira mu Amerika, bamuzaalira mu ggwanga lya Panama. Bazadde be baali balina obutuuze. Ekyokubiri, Governor George Roman naye yakwalifayingako okuvuganya kuba president wa Amerika newankubadde baali bamuzaalira Mexico. Kaakati okitegedde nti mu mateeka ga Amerika enkya nja kuleetera ekirala. Mu mateeka ga Amerika kikkirizibwa okwesimbawo ne bwaba tebaakuzaalira mu Amerika wabula singa bazadde bo babeera ba US citizen. Abazadde ba citizen ne gwe tebaakuzaalira mu Amerika itiiza okwosobola okwesimbawo. Kaakati kitegeeza nti awo aba akwalifayinga naye olunaku olw'enkya ngenda kunnyonnyola kye bayita naturalized citizen. Bujja n'otunuulira nti ku natural born citizen, natural born US citizen, nkubuulidde nti bw'obeera natural born nga muzadde wo alina obutuuze osobola okwesimbawo. Kati enjaka nkunnyonnyole naturalized citizen y'atya. Omulala asobola okujja neyesimbawo nga just ali naturalized citizen mu Amerika. Mu byonna byenkunnyonnyola ngezaako okutegeeza nti mu Amerika baatandise okugamba ne bannayuganda abamu bagamba nti omwana ono gwe bayita Zohran tagenda maaso n'okeka nti yeesimbawo ajje avuganye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Amerika mu mwaka gwa 2028 anaasobola Zohran. Kati ngezaako okubuulira otegeere amateeka ga Amerika gamukkiriza oba nedda. Zohran Mamdan condemned only to a future of less, with every election consigning us simply. Bw'ayogera nga bw'owulidde akunkumula n'ennyenje. Bangi bagamba nti engeri gy'ayogeramu alinga Barack Hussein Obama munadipi munne ekulemberako eggwanga lya United States of America. Pearl FM webale tugoberera. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements. Triple your fun. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi 3 ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emunoti star 22 hashi oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa.